kukubidde live and direct okuva ku radio nga neera njagala okuba nti tuwayamu dakika nga ziizo abantu bategere side yo saagala kujajinga naye njagala jasi ekiri ku side yo n'abantu kye banditegedde gwe nga omuntu yaliko wa Kafeero oba yaliko mukyala wa Kafeero abantu bawulire side yo naki kye wandyagadde byebyo kasaagala kujajinga njagala side yo tugeze kubanga tuttaanya so buzibu ki obuliwo saawa zino obuzibu obuliwo bwa kuziikula mufu nti bamuggyako obutaffaali nze bisirikirwa kyesikiriziganya nakyo lwa nsonga emu olw'okuba nti nze mmanyi ebintu byonna ebiri emabega w'ekintu ekyo nyimirira ku magulu gange n'enkigaana kubanga ekigendererwa ky'abantu bano okusimula Pawulo tebaagala butaffaali buli bano abantu ba sayidi ya Nnanga baanoonya dda bwe bapenetrating amalaala ago bagende bakolereko ebyawongo kuba omuzimu guludde nga gubasumbuwa okuba taata wa Pawulo lwe yafa n'awamba ebintu bya Pawulo n'atunda ebintu bye omuzimu gwamutabukira yatuuka kufa ng'akuba nduulu kati mu kufa ajjukira nti oyo omusajja teyayinanga maanyi gatambuza bintu ebyo bitunda era bano abaana bazaala be bagendanga babitembeeya bayina obuzibu omuzimu gwabafuukira omuzimu kati bwe bafuna kino ekintu ky'abaana nti omusayi gubabodde ne bamanya bwe beekwata ku baana bano bajja kuba basobola okukola ki okugenderako ku malaalo wali kakati nze ngamba nti bwe babaga ddala baagala butoffaali baddire ku baana ba Pawulo omwana amufaanana baddire ne mwannyina bwe bagatta taata ne maama Nantongo era obwo balaba olaba nga bafaanagana bakole ku abo DNA bwe baba gye baagala omukyala atakkiriziganya na musayi guvudde mu ddube oba Simoni n'ensi yonna eba ekiraba nga tekisoboka nze kyekizibu kyange kyokka nze sifaayo oba babeeraawo ku kijjo oba babasuzeewo oba bayinawo mikolo oba baziisewo kyessaagala kwe kuddira ensululu ogikuba ku malaalo oba enkumbi okusima Pawulo kubanga nze kankubuulire omuntu oyo mu kumuziika okuziika kuwedde nabeeraawo nga nina okunoonya essente zikola amalaalo abakyala abamu nabawulidde bagamba mbw amalaalo nagazimba mu mabugo ne mbabuuzamu abaazaala ennyo mwe mwandinsinze okufuna amabugo lwaki temwagalira n'enkola ki ne tuzimbamu amalaalo nanoonya essente nenzimba amalaalo abo abantu bandibadde banneebaza okubazimbira bba waabwe omuntu gwe balisangawo n'abaana baabwe ne bamusangawo naye okunneebaza nga batema amalaalo ago bagatememu nze sisobola kikkiriza ate nga n'okugazzaawo tebasobola kubanga ne mugazimba bwe baba tebanyamba kati ogasobola baligazzaawo batya sikkiriziganya nakyo era nja kufiirawo ate nze ebisirikirwa siyimirira mu nsonga gye sigenda kumalako siri mutiitiza era ekyo njagala bakimanyi omuntu yenna agenda okusima Kafeero nja kukutuka naye bwe baba baagala DNA y'oku nsi gyeri omwana wa Pawulo waali era omutunuulira ng'amufaanana mwannyina waali ebyo bwe baba tebabisobola babiveeko kuba tebakyalina kye bagenda kufuna n'ebintu byaggwawo dda bisirikirwa mu bintu olabikirwanga owulikika n'okulabika ng'omuntu omu ku Kafeero omugenzi Late Paul Job Kafeero gwe yali yeesiga kuba yakola n'oluyimba oluli mu manyago saidi yo abantu bade tebanategera bakuliza ku radio wali muntu ki eri Kafeero omugenzi Kafeero yali mwami wange ate nali mukwano gwe kubanga osobola okuwasa omuntu nga si mukwano gwe kwa kati yalina abakazi bangi be yazaalamu gwe alina gwe yaga nti ekyapa kikyo kitereke nze nali mukwano gwe era mu kintu kino ng'oggyeko ga nti yali mwami wange omwami n'omukyala nsooka n'enkiza aside ne kibeera wali n'ennyimirira mu lutalo lwonna olubeera okuziikula Kafeero nga mukwano gwe yes osisinkana ddi Kafeero Pawulo namusinkana ddayo nga nsoma naye kakati ebyo lwaki muba mubimbuuza mu budde buno nze ndaba ekintu ekikulu omulamwa gwe muba mutunuulira gwakuziikula Pawulo eyo interview bwe muba muzaagala ezo bwe zityo zibeere mu biseera by'eddembe kati sirina ddembe lye nnina nze nnina obulumi ku mutima njagala tutunuulire nzikiriza abantu ofunye opposition okuva mu bantu ab'enjawulo abantu abagamba ziikula wamu nedda so bano ab'enganda za Kafeero lwaki olowooza abantu bagezako kuluma nga banganda bano bogamba abayinza okugibwako obutaffaali tufuna ekituufu tebannavaayo kubanga bakudifendinga okusayidinga naawe nze kati ng'omulamu wange Nantongo sinawulira ddoboozi limuvaamu sinawulira kyayogera tannavaayo yadde okunziramu ekigambo ekisinza kuwaayiriza muntu enyabo eyo sinamuwulirayo omwana
abaana be nandigaye nti Dube sinawulira Dube bwagamba nti nze maama tebakola ki tebampayo kunzijjako musaayi bano abali mu kuleekaana be bano abeeyita baganda ba Kafeero ate nga nze Pawulo nze nga ye teyakerako kundaga nanganga nti sezaala wange era teyakerako kundaga famire eyo ate omusajja bw'akeera n'akuwasa abantu ab'enganda bakulaga bogenda nabo kati nze muli awulira ng'akiwakana kyabaakola afe agenda abuuze Kafeero nti ekiri ku nsi kituufu adde atubuulire bwe kiba kisoboka maze kati bw'otandika okuŋŋa nti Pawulo bye yaŋŋamba si bituufu nze yaŋŋamba kati nkole ki era teyamundaga era ekirungi n'ebbaluwa mwazirabyeko ku mativi agamu ng'aziraga Nanganga ze yawandiika nga yeebuuza n'abaana ba Pawulo nga tabamanyi kati Nanganga bw'aba yafa nga tamanyi baana bwe nnende gwe yaleka ku nsi obayingiramu otya okubamanya oli awandiise yali akuzaala nti simanyi mwana wa Kafeero yadde omukazi kati gwe yazaala Nanganga oba obamanyi otya ye question yange ate kati ssaawa zino si kyakumanya oba ono mwana wa Pawulo oba si mwana we nze kyenjagala butamukola ki butamubomolayo kumugjayo kubanga ebyawongo ebijja okuddirira ebizibu biribeera bingi kubanga bo bali ekigendererwa kyabwe kirala so mu kuva mu bulamu bw'ensi mwali mwenna wasikumbi yava mu bulamu bw'ensi ng'ali naawe yakulekera ekyapa tonafuna resistance abantu tebannakulumba lwa kyapa ate ekyapa ekyo gwolowooza nti obudde buno bwonna bukyafa babadde bamanyi n'ekyapa gye kiri nze kino ekintu bwe kyazze kyanjogeza n'ebyama bye nnali nasirikira kubanga ekyanvizisayo okwogera ku kyapa kino babadde balumba abaana bano abakulu nga bagamba nti abaana baatunda ettaka bali mu kyalo batunda ettaka kyenavudde nvaayo ku defendinga abaana bano n'okulaga ensi nti abaana be baga nti baatunda ettaka Pawulo kwali ekyapa nze nkirina nze sikwatangako yadde olukoba okutundako yadde inchi n'emu era nayogedde nga ndi ku CBS neŋŋamba bane omuntu yenna eyagula ku ttaka lya Pawulo oba wagula mpewo kuba nze sina muntu gwe nali ntunzizza ttaka ekyo kyekintu Pawulo kye yali asinga okweraliikira ng'agenda okufa naŋŋamba byonna byonna bagenda bikujjako emmotoka bazikujjako buli kimu naŋŋaa neerwana tebakwata ku kyapa wenna ebase bajja kuntunda kubanga yali abamanyi abantu be yali amanyi abantu abo abamwetorodde kye bali era kye sisobola kukkiriza kubanze n'abaana be nabagambye ne mbagamba yes ekyapa kati mutegedde nkiina naye siyinza kukibawa era bwe ndiba wa kukibawa nze ndimanya kye ndikola naye nga nina okusooka nenkola ki nenzijako ekaze ekijja nendaba nga mukwano gwange ekiraamo kye kituukirira ng'awantu awo tewasobola kutundibwa kubanga abajjudde obuvuyo oyinza okukwata ekyapa ng'ekyo n'okiwa abaana ne bakibajjako nze interest yange si kutwala ttaka singa nali wa kutwala ttaka nandibadde nalitwala kuba badde tebamanyi na gye kiri kituufu nze kyenjagala mutasimula musajja ono bamuleke n'ekitiibwa kye ate n'ekintu ekirala kyenjagala abantu bano bategeere bo bwe baba nga baali baganda ba Pawulo nga si bakwano be kisoboka ne Pawulo yalina abantu abamwagala ku mutima abantu abasula bakaaba bantu bankubira essimu nga batema emiranga bategeere nti ekintu kino kye bawuza nti baziikula Pawulo bazza abantu mu maziga bazza abantu mu nnaku bo bakifudde ekyessanyu bakifudde okubeera kuba banyumirwa ndowooza balina n'amaalo baagala nnyo okuba ku TV yes balina amaalo kubanza ne TV ezinkubira kati nze sikyayagala n'ebyo bikamera era nabavumyevumye dda ne mbagamba neemundeke nze siina ssanyu bisirikirwa lyennina kino ekintu nina ennaku yange naye kati abo baagala butaala baagala kuboogerako naye tebamanyi nti ekintu ekyo kiruma kinyiga abantu balina ennaku Pawulo yatuuka nga wansi nga si wa abantu abo abamuliko Oluganda bokka yali akolera abantu bangi abaali bamwagala kituufu so bisikirwa katono okubuuzaako ng'olina ekyapa ekyo waliwo tugambye batuwulira ennyumba z'ezzana ekyapa ekyo kiri kyawa ky'olina abaana ekyapa nze kye nnina kyawali Pawulo we baamuziika kye nnina era nze neebuuza muntu kya trespassing nga n'alinnya mu ttaka eryo nga tansabye lukusa kuba right now nze nnina ekyapa nze nnina obuyinza awo ng'ogendawo otya n'otandika okusimawo amalaalo nga sikuwadde buyinza kubanga owedda mbawulira baleekaana ayogeranga ani kati njogeranga bisirikirwa yes bisirikirwa katonimu okubuuzaako for the benefit of awuliriza ku radio saawa zino wali ne Kafeero temwazaalayo mwana n'omu abasinga ndowooza epoint nga gye baagala okuleetawo anti luli banvumanga bugumba tewabuulira ku mawulire kituufu kakati bwe baalaba nga nzadde bagaye nti nali malaaya najjangamu embuto n'enzisula kwegala n'olaba abantu abatalina magezi ate balowooza nti abantu beerabira
Abantu b'ensi eno tebeerabira era baalabanga nti Robinah Mugumba. Nze n'ekyanzaaza nali njagala kujjawo ki kintu ekyo kya Bugumba kye banvumanga era nakeera ne nzaala omwana. Ffe bwe twagezaako okunoonya omwana bagayinozi abawera abasatu mu Uganda wano besinza kuzza ku radio oba ku TV banyinyonnyola ne baŋŋamba Paulo alina low sperm count. Okuzaala kwe kuba kwa chance. Era ne mbabuuza nti ng'ayina abaana abakulu ne baŋŋamba yazaala abaana bano abakulu yasobola kubanga obulamu yali akyali muto ate nga tannatandika kunywa bintu ebyo bikola ki. Era ky'oba olaba nti abantu abamu babuukira ensonga ze batamanyi. Waliwo omukazi w'eyo Lugazi simanyi yazaala omwana bamuyita Kate. Aŋŋambye ggwe Paulo ogamba otya nti teyalina maanyi ga kisajja mpozi gaggweramu mu ggwe yali takwagala. Mugambye oli musiru tomanyi na luzungu. Low sperm count kitegeeza maanyi ga kisajja. Kwegamba balaba nga babuukira buli nsonga. Nze kati nkunnyonnyodde view yange nze kati munjogeza n'ebyama bye nnali nsirikidde ekyo ekintu banvuma ne banvuma obugumba nasirika ne ŋŋamba Mukama ajja banswaliza era yabaswaza. Ffe bwe twagezaako ekyo kye baŋŋamba ate nga naye bw'okitunulamu oli yalina mukyala we Maria mu kyalo gwe namusanga naye yamuzaalamu omwana omu. Nze nali e Kampala omwana n'omu yabula. Kati kyoga nti omukyala ng'oyo ow'omukyalo gwe bawasizza bamuwadde amaka bamuwadde emmotoka eri awo yandiganye okuzaala bano muggwa mu lubuto. Tasobola gaana kuzaala. Nze mbalayirira nga nze bisirikirwa njagala olamba olunaku luno. Yeni enjagala gavumenti egiddemu. Naye sigambye nti abaana bonna bajja kubasiba akafeero. Naye ng'abaana abasinga nabo mwalabanga nga beekalakasa ku TV. Mujja kulaba nga DNA bawanze. Naye njagala abo abaagala okusima Paulo. Bwe bagamba nti bamusimayo. Balidda ne beetondera abantu nga bamaze okusimayo omusajja oyo nga n'abaana abamusiba be. Tetulishiwa. Kato kiraba. Naye nze ngamba tekijja kubaawo. Ngenda kulwana nfiirewo. Eno ensonga buli muntu agyesimbamu. Siina gwe nja kutya. Olina ng'ogenda kutaliza. Siina gwe nja kutaliza siina gwe nja kutya kuba bakozesa oyo Ssenkubuga azannya emizannyo bamukozesanga threat gyendi mbu balage nti yabakulembedde okugenda okusimula amalaalo. Kuba mulabya okubukidde TV ng'aganze sirina buyinza. Kati nze bwe mba sirina buyinza ye Ssenkubuga yabujjawa. Mu mikwano gya Paulo egy'okulusegere teyaliiko. Nze nali nzijanjaba Paulo Ssenkubuga saamulabako nga ndeetera yadde omutwalo gw'eddwaliro. Ye kati obuyinza bw'okuba obuyinza ku kafeero nze Ssenkubuga yalina obbumpa. Tebasobola kusima malaalo ge. Ekyo nkikkaatiriza. Bwe banaapenetratinga ne bajjayo kafeero ne bamuggyamu amannyo. N'agaabwe bajja kugajjamu bagandeetere wentudde. Kitegeera. Ekyo nkikubuulidde. Nsonga tumaliriza okuba ku lw'obudde njagala kuleka obumulemu kuba ntegeera nti amasimu agakubirwa bangi n'abantu abakwogeza bambi bangi ate ng'embeera gy'olimu si nnungi. Kkooti eno ensalawo yaayo baani abawaabira ddala mu kkooti? Abawaabira mu kkooti ye mwana wa Naŋŋanga ye yagenda mu kkooti n'awaaba n'asaba olukusa olwagenda aziikule kafeero. Era bwe bamubuuzizza nti kiki ky'ofa ye yagaye nti ayagala kuggyayo Paulo amuggyeko obutaffaali agende akuŋŋanye abaana ba kafeero akebeze abatuufu addemu agende Kajansi aclaiminga ennyumba gye baatunda addemu agitunda abagabanyiza abaana. Ne mugamba naye nga tonnagenda ku ebyo lwaki tosooka n'oleeta taata wo bye yabba n'obikomyawo n'ogamba nti kati katusooke tuleete bino taata waffe bye yabba bye tuba tutandikirako lwaki alumba eno ennyumba abaana gye baakatunda. Ate n'abaana bwe baba baatunda ennyumba baatunda yaabwe. Nze kye muba mulaba temwandabako nga nvuddeyo. Wandabako mu mawulire gonna nti bisirikirwa wuno agamba lwaki abaana batunda. Neera ovuddeyo ku nsonga eno ndala. Nze ensonga endeese yeeyo yokka era bw'eneetuukirira. Mwenna abankubidde amasimu oba TV oba ki era ndidda ne neebaza nti bannange mwebale kye nali njagala kya butaziikula Paulo. Naye bwe banaaba nga bakyayinsistinga muziikula nange nkyalemera ku kigambo kimu nti teri kumuziikula. So bambi nga nkuta njagala okwebaza olwakaddeko bambi mukyala bisirikirwa n'okusaba simanyi oba oyina abantu abakulina oba oyina baloya n'abantu b'oliko nabo kuba nti mulwana olutalo luno kuba abantu bajja kwagala okuyita mu mateeka nga bamanyi ebyamateeka bateekewo omuzinzi naye simanyi defensive point yo weeri naye nze anti kaakati mulimu abantu abali bakwano ba Paulo nze sisuubira nti Erias Lukwago oyo omwami Erias Lukwago munnamateeka teyali mukwano gwa Paulo. Sirowooza nti nga nze bwe nali mmanyi Paulo n'omwami Olukwago bye bali bakolagana sisuubira nti omwami mu nsonga eno anaatuula.
simusuubira kutuula era bw'anaatuula nja kuba so disappointed naye nga simusuubira kutuula kuba yayina omukwano ate Liaso omumanyi bw'aba amukwano gwa muntu ayimirirawo bulijjo mu mulaba kati mwene ensonga mwatajjire kituufu bwe kinaaba mu mateeka mmanyi yajja kihandolinga so mu illegal institutions so obako obusembayo eri abantu abatuuliza ku 90.8 Metro FM essanyu ly'ekibuga mukyala Bisirikirwa mbenga nkuta obubaka nze bwe nandibawadde abantu bonna abaliyo nga bazadde n'abatali bazadde nga bakola ebyabwe bakola ebiraamo ebitu kwegamba balame nga balamu ebiraamo nga biriko date biriko balooya oba bya video kwega kijjenga wenkayana ate n'abazadde ffe bennyini abazaala abaana tukuze abaana nga tubalaga nti tebalina kye balina abaana bakule nga balina emyoyo egikola ki egyekolerera naye omwana buli lwakula nga amanyi taata wange ayina faamu n'akula nga gyatunuulidde kwetema kwe kuddako Yesebo. So kati ni mukesta kubuziza omugenzi mu kuva mu bulamu bw'ensi aleka abaana ameka go bomanyiko ngo gyeko bana bakayana abatanakola kati nze kye kibuuzo eri nze kijja kuba kizibu kubanze bwe nakuga nti abaana bana nze mu kwekakasa okwange nali nsuubira abaana bataano era omwana ono gwe baawa obusiko ono Martin simanyi lwaki yatya omusaayi kubanze kati kwaba abaana abasooka abo nali mbeekakasa naye omwana bwe yatya omusaayi nange neewuunya sikulimba kituufu oba mutuufu naye nze simanyi nnyo baana ba Pawulo nti basukka bwe baba abangi ennyo bayinza obutasukka 6 ku lwange Yesebo. So naye abakayana ate kati namba esusse namba yeyongeddeko beeyongereyo naye gavumenti kino ekintu mbadde nsaba ekibeeremu gavumenti erina obusobozi obusobola okugyako abantu omusayi ne baba abaana 2 kisoboka n'abakawuka ka covid balaba ne baba bawera gavumenti ekikola ki kati nze awo ndaba awo wenkowoolera ne ngamba bannaye President Museveni gyaliyo naye andivuddeyo n'ayingira mu nsonga eno si kutuwa ssente naye kati ebintu ng'ebyo kubanga ye bwakeera n'alagira nti kale abakayana baluwa laabu yiiyo ne bwe muba ttata 5 bazijjako omusaayi ekituufu ne kibaawo abantu ne baweerawo nga bawummudde naye nze bano abakyala ndaba batandise dde okwekwata ku bisubi kubanga ababadde tebalina kintu kye bamanyi nti Pawulo n'abasawo abazungu bamukeberako ku kintu ekyo era obalaba bali mu kuba masimu bwe banvuma bwe bakola ki naye nze nabagambye tewali kivumo kigenda kunzijja ku mulamu ate kiki essivumwangako nze ne bwe banaakwata ekizindano ne batambula nga bayimba erinnya lyange nga banvuma kati nkulayirira tewali kintu kigenda kunzijja ku mulamwa Pawulo tebagenda kumusima era abamuwagira abamwagalanga abakyamwagala ekyo mbakakasa njagala bagume Pawulo yaleka mukwano gwe era ndi mukwano gwe nja mulwanirira paka Okay. Njagala okwebaza bambi mukyala Bisirikirwa okubanga tutuwadde akade wano ku 9.8 ennyimba ezinza okubeeza akabi mu wiki n'olugambo lubadde mu wiki bambi tufunye sayidi ye so abawuliriza tetujajinga naye tuwulirize nnyo omulama gw'omukyala ono bambi gwaliko kuba imagine ekifaananyi nawe kyeteekemu ng'obudde mu bulamu bw'ensi naye ng'ate bewalekawo ng'abantu ate tebali bulungi tebatoteredde so mu mbeera eno bambi mukyala Bisirikirwa njagala okwebaza olwakaddeko bambi kuba nti otukutte sebo nange neyanzigiseyo so neyanziza nnyo nyabo nkuweereza ka message ku WhatsApp awo nandisabye oba olinayo ku bifaananyi byo nga 3 birina obimpeerezeeko njateeka ne exclusive eno ku YouTube nga njimaze wano ku radio kale sebo neyanziza nnyo nyabo nange sebo